to inspire kati junior wamala okubba ebintu waliwo taata we ekirala kyeyogera kyemwabuusa amaaso okubba ebyapa waliwo kyembadde ngenda okwogera ani yabba ebyapa taata junior abba ebyapa yali abyega kubba byapa nakutta maama we ekintu nze kyemmanyi gwe ne junior mwatambulanga mwenna era mwagendanga mwenna ku World Cafe okyajjukirayo anti kati olaba ekintu ekyaliwo nti nze taata wa junior namusinkana alina bye yaŋŋamba ne maama wa junior bye sitaagala kwogera wano kubanga nze maama wa junior ne junior wetandika okunvuma bamuyita n'abagamba navumye taata we maama we yankubira ne mugamba bw'aba junior waali abalaga video ng'avuma taata of course junior baali bamuwadde ssente waliwo ekyali kigenda mu maaso bamugamba atandike olutalo atandike okunvuma nga gavumenti baali balina kye baagala okukola kyendiyogerako eyo mu maaso era kye neewuunya junior kubanga ebintu byali biri bino kambyogere waliwo omukulu bamuyita ASP Asimwe katonda wemba nnimba ate omwana wange omusajja oyo yankubira n'aŋŋamba mbadde nsaba ku namba ya Isima nemuga nsanyusa okulaba nenjimuwa wayitawo 2 hours naddamu n'ankubira n'aŋŋamba nkubidde Isima ne mugamba nti mu mwezi gumu ave wano ne wano oba afulumemukko bw'atakikola kino ne bwe kigenda mutuuka kuba alina kye bamupulaninga kuba bamukoowa kati ne mugamba badde oyagala nkole nti bwe mugambye alowooza byakusaaga naye mbadde nsaba waba mukwano gwo mugaye ne mugamba Isima nkola naye program ku beat kubanga beat FM yampa omulimu yampita okumpa yamuleeta bwe yampita okumpa ne ŋŋamba ani gwe wandyagadde okukola naye nga naye wa gavumenti kubanga Pike atya nnyo balabanga baleeta wisdom n'abwatuka yekka kijja baleetera obuzibu kati nennonda Isima ekyo nakyo kikutegeeza bw'aba junior ali mukwano gwange gwe nandironze nendeeta Isima n'asayininga contract nga buli lwa Sunday tulina okubeera before lutamaguzi era sho neekwatayo kyobola Isima bwe yafa nendeeta bajjo okawulira naye kati katudde ku kiri omukulu oyo gwe bayita ASP Asimwe bw'aŋŋamba njogere ne Isima nenjogera ne Isima nemugamba we yajja ku Sunday nemugamba Isima waliwo pastor oyo mumanyi mulaba amba nti mubega mwenna bagenda okukola ekikyamu ng'amaze okukyayisa ensi wulira kino ekintu Ferrari junior gwe nasuza omwaka ne banne oba gwe nasuza oyo agamba nti mukwano gwange ku lw'obwavu bwe yali asobola n'okuyimirirawo nzo tawo kyagamba nti omwaka maama we yali agenda kutta maama we ku lwa ssente seewuunya nenga kati olaba we yali attira maama we ku lw'ebyapa afune ssente olwonze Kaye wisdom Uganda Ferrari abavubuka baavo abo lwakubanga balina boutique ezo gye bagenda ne bajjamu engoye ne bazambala n'olaba oli nga yambadde bugalubindi n'olaba nti bwakabi naye nga emisale gy'alina asiba mu bbaala gy'asula gwe nkubuulidde bwe baba bo baakabi ffe tetuli baakabi naye bwe twakolanga interview okuva mwezi ku mwezi nga bajja wange bantu bameka mbuulira Uganda aboogera ku mitimbagano nga mubakima wuwe
ne boogera interviews akenderamu kuba kati wavaayo anti kati ffe twakikozanga hobby nga baba batudde ne bandeetera emmere eva lubaga era nga bangamba naye Wisdom okikola otya nga ne wesitakola because twali twasettinga standard ffe twakula nze ntandika senior 4 okuyingirira ddala fule mu bitongo ne nkwata babirye ne mujja mu kanisa era w'obuuzanga Bugembe akugamba nze Bugembe yagambako omusajja bamuyita producer wa Sanika TV bamuyita batya ye yali mukama wa Kaye lumu twali mu covid nali nga twogera ne Bugembe najja n'agamba pastor no muyaye muveeko twagala kola namugamba gwe ono omusajja tebamuyita muyaye kamubanyumize pastor Bugembe n'akunganya bannamawulire n'abagamba mulaba omusajja ono omusajja yatujja mu makanisa mutumanya inze bango kasoke kubuze Wisdom ebiseera byasembayo kubanga ekituufu kyo gwe wakolanga ne jjajja lunaku kiri wasemba okulaba jjajja Ichuli before nga tanaba kufa ndowooza lwali lwa Sunday ku BTFM lwe nakoma omulaba kubanga twalina program ate gye nabuuka oba yali ya TV kati tukoma kukola show wamu ku BTFM ya Sunday kati twalina okuba bakusanyuka ku Monday oba Tuesday ne tutagenda buli omu n'aba biwanvu naye nga kati omwana we waliwo omwana oyo yali owa YouTube nga nkubira nnyo n'oyo driver oyo waswa nga sobola kugamba Wisdom leader wakati twadde twagala tugenda wano kubanga bo baafa ekintu nti waliwo omuntu eyajjanga ng'ayagala kulaba ye naye ng'ayagala kulabirako Wisdom kati nga isimasolo ga Kaye mpuliriza ono aganya njagala ojjomperekera omusajja ampesente nze hamu abatamanyi hamu yatumako abantu nga anjagala nga jesse anyumiro byenjagala ndowooza nga mawe najja ajja kumbuulira nve ku ebyo ebyokuba free phase kakati n'atuma Isima bwemba nnimba omanyiza ebyange nze ndayira Katonda nkole ki n'agamba Isima todda wano nga tolina oyo gayi nze nali soogera nga ne Isima kakati munnange Isima ne Isima nga kubanga Isima nze okusooka okulaba Isima Faruko oyo wa Gospel Live yali akyakola ku Bukedde kati ng'ayagala kutandika YouTube kati najja nga naye amanyi Isima kati nankubira lumu kubanzi bandeetanga ku Bukedde 2 nga nkola ne teacher kati nangamba yankubira esimu nanga Wisdom ebya YouTube obimanyi konza mbiraba naye sibitegeera kati n'agamba Isima nti Isima njagala ojje mukolemu show n'ono guy ndabengeraageranye nze nenzija ku Bukedde 2 bwe najja ku Bukedde kati nalaba musajja mukadde nga naye anyirira waswaga n'atuula wali n'entuula awo kakati ne babuuza ebibuuzo Isima yayogera ebintu Isima wayogera ebintu of course nze nga womanyi ne mwinkauntalinga show neggwa mu maanyi show weggwa show yatambula nnyo yakola bulungi ku Bukedde Sakozi n'agamba nti kati ntegedde era twamala chef Faruku yangamba Kaye oyo gayo badde somanyi tambade simanyi but the guy is good nangamba olaba gayo maintainize osege olaba oyo gayo maintainize for that 1 hour Sakozi n'akerewa kana tandika bya YouTube era neewunyiza nnyo kakalamu yampadde video nga Junior agamba mbu nanyiga mbu waliwo YouTuber Sakozi mbunga mutanchaza nenyiga kakati Richie ebyaddala kati Richie katudde mazima bwembanga kale abo ba YouTuber abasi n'abalala nga wali nawulidde Junior ayogera mbu tebanchaza mbu kinnuma nesubira nti kituufu kubanga nze nange namanya Sakozi before even nga tanakola na YouTube nedda munanga abaana abo balaba ba Junior asobola n'okujja wano ku mikutu guno n'agamba Richie nze nalina Wisdom n'akunyumyako bwebiti obulimba bwe bakulembedde kuba ne babakkirizamu balimba kakati nze natandika ne Sakozi kati nze natandika ne Sakozi
era video ezimu ze twasooka okukola zaali za entertainment naye nga nze ngenda nnyo mu by'obufuzi video yali ey'okusatu nali njogera ku Zizabafana ne Wizo Zizabafana n'akwata video yonna n'agiteeka ku Facebook page ye yatambula na buli omu n'anoonya YouTube ya Sakozi kwana mugamba Sakozi nze mu music nga ndi behind nga siri manager nga ndi behind mwenkoze sente bwe kijja mu dancehall musician e Uganda Zizabafana n'omuzuukusa mu tulo ng'asuze n'abakazi bana n'akwata akazindaalo tumuleeta Wizo kati twakaayana bwe tukaayana video n'egwa ku Zizabafana n'agisitula yonna ng'owe yali n'agiteeka ku Facebook page ye n'awandika nti bw'oba osimanyi omanyi ng'okubanga omanyi kati wagiteeka abantu baanoonya who's this YouTube, who's this guy kati Sakozi n'atandika okujja ewaka almost every day nga tukola that is how we grew katosobola kuyimirira bwoti kubanga bw'oyagala nnyo endinge n'otandika okugamba n'otandika okwawula abantu nti Wisdom Sakozi Ferrari kankubuulire olaba engeri gyemu nga twagala okukola wano n'abantu bangi Shani omuwulidde ye producer wa Bizonto bino bibadde binnemye naga Wisdom nkunoonya ne kakati tolabika kakati nze Wisdom platform sizinoonya mbu zinoonya but bino tweyamba bweyambi nti njagala kuba mu vibe ne Richie njagala kuba mu vibe ne Bizonto and we move kati kubanga abamu bamanyira okunoonya ba YouTuber ne ekyasena okugamba Wisdom nga tetunagenda maaso singa era tewali wakabi twali badde titwogera naye Wisdom kati Wisdom njagala okubuuza okay ngenda kwogera ku kintu kitono nnyo Wisdom fetu ife abamu tukutegeera nga oli critic wa music by that time zinasoka okulaba nga toyogera ku byabufuzi ng'oyogera ku bya music ebyo simanyi bino federation nga tebinaana kujja naye nga mulina ebibiina simanyi UPRS egwego baleetanga omwogezi kati ogeuka otya ate nodda ate eno nobeera ate nga obalansinga music negundi nebyobufuzi kubanza twasooka kulabiramu bya music kakati ngeuka ntya nti ebyobufuzi mama wange yali mulwanyi kakati government waliwo way back ndowooza balengera I don't know how oba baloota ne balabanga Bob Wine we yagamba okwesimbawo ku bw'MP balina kye bakalculatinga ne bafuna info nti ono Gaya asobola obuta koma wano n'asukkawo kakati Genosale ati nyinyonnyola ngewuka ntya nyonnyola engeri gye wagewuka kati ngewuka ntya ngewuka nti Genosale abeekapeeka atuma Gaayo omu nga musirikale kaputeni n'amugamba tera Gaayo oyo kati nali manyi bampa bulimi kati ntuuka Gaayo aba mu kati Gaayo yali mu vibe n'agamba onywa wayini konze yakati yalina kawayini kakutteko kati wakanfukiramu ne mugamba Geno kawayini kako sooka okaleke naye nandyagadde eccupa yange nga yo yange kubanga nina bye nali ngizeekizeemu gwabaaka nagamba bakuleetere kati baleeta eccupa nga namba saakwata giraasi era nagisumula natandika kunywera ku ki kati Gaayo nga tubeera mu vibe nga ntundira bwati nga ngamba kati nina kye njagala okubuuza about music kati nga mbuuza omuyimbi akola atya ssente kati nannyonnyola nga nze nnyonnyola byange nga ndowooza omusajja kati omusajja kumbe we tuli waliwo zikamera bwe ziti eri ndowooza aliyo abawandiika kyabuuza yali yakitegese dda mu bwongo nga mbuuza kaakati bantu kyolowooza abasobola okuyambako okutereeza wano music wano ku bikyamu kati nga njogera ku PRS njogera ku bino ngamba waliwo olaba oyo Ragadi oyo jjajja w'abayimbi oyo naye abimanyi n'omuleeta wano kakati
nzirayo awo fewe tusingo kutegeerera nga oli kyali walagati kati ragadi banchi mulala nga waliwo ragadi minister Prince Mutuzo bana yali nani omulala nga tujja n'omukyala wa union bya music kati natandika omusajja atwita buli nako twita tya music kati nga bintu bya music kati Bob Wine azze kati Bob Wine wajja okwesimbawo ng'amaze okulya obwemupi ebyaddala fe Bob Wine abamu balowooza nti New Afro-Canadian Incorporated presents Second International Medical Conference 2024. Theme: Managing Chronic Diseases and Drug Abuse. Date is December 20th to December 22nd, 2024. Venue for the event is 80 Cooperage Street, Toronto, Ontario M5AOJ3 Canada. Registration fee is $350 for international delegates, $550 for international exhibitions and $250 for local exhibitions. For more information, please contact us on telephone +1 647 271 6223 +44 777 01 36491 +256 705 676551 +86 187 303 6862 or send an email to thenewafrocanadianincorporated@gmail.com. E-transfer the New Afro-Canadian Incorporated @gmail.com or visit our website on www.thenewafrocanadianincorporated.com. akamutegeera ne nedda saba abamuyezi naye faba akakongoliro tukimanyi very good omumanyi kati era Kasuku yeewuunya Kasuku wa maama we Bob Wine twali ku Serena nga ali mu vibe yali atadde wali motoka yenga rim omaye kuba Serena waliwo abantu emunywera kagade nenga bamulengera bulungi bumpakinze kati motoka ye rim ziri kwezi kawungezi kane bankubira simu ne bangamba tuli wano Kasuku yafiiriddwa nanga Kasuku yafiiriddwa kakati nga kinakola nga mugamu ne Kasuku yafiiriddwa nanga Kasuku ngata vibe zaffe naye manje tugenda okukola oyagala kugendayo konze jaga kugendayo kati nze kubanga yampise ng'okuva erubaga okutuuka ku Serena jamu ajja kunkwata nga bakasaawe kati nze nalinnyawo bulinnya ki boda of course nkimanyi bwe mba ngenda osinkana Bob Wine oba aliliddawa ajja kunvuga nteeke wenjagala nga ngamba kankutwala nga mugogana kuntwala wa Kasuku nti ye ng'ebiseera ebyo Kasuku ne Bob Wine tebakwatagana Kasuku yali agwa Kagameru nga nsirika ng'omusajja anvuga ngenda okula omusajja ali serious nga tugenda paka tuyita wennyini ewa Bob Wine eringa ku Nup office twambuka waliwo ekikubo ekiweta ne kigwa ku ssomero lya Sudiru eyo omusajja yatutuuka ku kkubo nangamba okirirayo nti ye kankukyamye ne nkwata ku mutwe bwenti nga Bob Wine ali ogwo kati Bob Wine oyo mulaba engeri gy'alimu olwa boxer namugamba kabaka eyo ne wantu alayika waliyo ndawusi waliyo bebe cool ne bakyalibe ogenda genda eyo bw'otyo Kaye abafala tubasula bwatu bweyogera kati nga obwongo bungamba ensasage weebeera eno kati ekkuba erikira ewa Kasuku funda ewaabwe awo abamanyiwo bamanyiwo kababweni nga ntuusa nga naye omanyi kyogedde kituufu wano waliwo okufiirwa bafala abo nsobola oleetawo ensasage kankomye wano kati Bob Wine nga atandika okukyuka akakubo kafunda vuuvu jjukira emmotoka yeeyaka wansi kiro kati abantu bonna abaali ku mufu bavaayo eri batandika okutunda emmotoka ya Bob Wine Escalade akantu kafunda bw'ati nga omusajja oba agenda kwasandabulamu nga addeno ng'olaba ng'ettaala lyagenda okukola ki munaye paka we yakyusa emmotoka n'entunula eri gy'avudde bebe kulu yavaayo ndawusi kati bonna ne bategeera nti oyo Bob Wine kati obwongo nze kanze nno nze nyimiridde wabweru Bob Wine bamulaba asizza endabulamu ali mu kukyuka kuba bonna buli omu yamulaba bw'ati kati obwongo ngamba tunidde mmanyi oba waliwo agenda okukuba ejjinja oba bagenda kukola ki kati emmotoka weekyuka bweti nangamba negwe Kaye olinamu awo ssente mu nsawo konze ninamu entonotono kati Bob Wine mu mmotoka ye wano saidi atambula ataddewo bw'ati ssente yakwata bw'ati nanga zino zikole ki zikubeeremu olina n'okuwaayo ki amabugo nga nkwata ssente meka
wallahi sazi ati jukira wabweru nga tewali tala kati motoka ye yakange yakawansi yakarimzi yakamunda kakati bonna bali batunudde gwetebereza bebe kulu alaba ndawusi munene bwati alaba abana bagagamero bonna batunulidde motoka ya chali eyaka wallahi nga emotoka eyaka nebyo mufuba bibuddeko kakati nge motoka esimbula nga ngamba bachali bano we bankuba kati echa kagamba ekyangumya kasuku kyava ngamba Kaye webale kujja kati nawuliranga kasuku ampo omanyi omuntu ng'okuwonya kyenva nzija ne mugamba nono bonna kyava mbuuza kasuku oyo omusajja njagala konfaminga Bobby konza oyo abadde Bobby yandeese nga Katonda nga ndaba okutta omwana wange yali Bobby kuba ne kasuku kino nkyogera nnyo nti abantu abamuloza balina emitima mibi ne in the middle of rivalry ya Bobby ne Bebe nga kasuku ebiseera bwe yali wagagameero Bobi Wine yanvuga nandeeta kukufa kwa mama we kakati wenzija kasuku yanstop tuzinga ntuze wali ndawusi mu bagagameero nga ntula bwe ngamba okay ngamkwateza amabugo omusaya zampadde nga nsoka nzijako ezange zesitajjukira ngamba waliwo basitawe yali awandika amabugo wayawula ate Bobi Wine yampa zali nawe nyingi Mr. Bean wamola abika yeyawula wayawula ate njogera mazima towulidde nti mvuga ina yawula kubanga Bobi Wine we yampa yangamba zino zikubeeremu toyina na za amabugo kakati zaali zange nedda zaali zange yangamba zino zikubeeremu toyina na za amabugo kola ki kuwaayo ngendo tuuka walinda usiwagize ng'omusajja sente zampadde nyingi kakati nga kasuku yangamba sinze nkwata amabugo wangu sisita bubaani ng'ateekamu amabugo kakati nga mugamba nno sente ezo waliwo azimpadde oba naye omuteeka erinnya bandeseeko kati bonna ne bantuna nenda nga njadde etaawo ensasagge omanyi kye nakola nga mbivaako nga tutuula awo kakati nga Bobi Wine nga Bebe ngamba tunyumyawo bambuuza ebibuuzo olwo kati bawulira nti no sala mbuuza simanya ntwala eyo biki nga ngamba kakati omanyi gwe Bebe oyo jukira before that waliwo nabakuŋŋaanyako ku national kaweesa nga ngambye abayimbi bitya nga Bebe ngamba omanyi kakati gwe kankubulire gwe Kaye ebintu ebyo olina okujja kakati wali ekiwatule lwakuba kakati oline kacali yako kokka olina ko kimu nagenda nengamba abasajja naddala kubanga Biden sare yali angambye nga akozewo akakiiko k'abantu simanya abamuyamba ku art biki nengenda ne mugamba sebo mbadde nkusaba Bobi Wine yesimbyewo is my brother nsaba oleme kukirabanga muwagira kigweko bugwi wabula nsaba kusiibula ngende nangamba bwati yangamba ekigambo yangamba ekigambo kyenneewuunya sebo kijjeeko va ku kifaananyi naawe kitukwe omusajja ategeera ebya strike yangamba ekigambo yangamba gwe wisdom ogenda kukomayo wange ng'oyavula nzira mu kibuuzo kyewangambye ngewukirawa kubanga nalaba kyabwewussa nti Bobi Wine tasobola kujja neyeesimbawo mwagala ebyallo nze wano mbadde gundi oli abadde anyumiza ono trainer wa Bobi Wine trainer wa Bobi Wine ow'ebikonde gaya ngambye nti baali ne Bobi Wine mu campaign ne beebuuza Kayello agijjawa nga balaba nti wisdom nkuba ekikopo nesijja ate kubagamba nti bannange kyekiriwo agenze Eric Kabula abadde abinyumiza tuludde naye omulabye endoza gutubadde naye ye trainer we nangamba Kaye twakwewuunyanga mu campaign nga byoyogere ekisooka bya buziba nga tukwewuunya ate nga totunoonya so ngewukirawa nagewuka because Bobi Wine is my friend blood wange era we nagewukira nensooka nteeka eri ebya entertainment nenyingira politics ate nga mutegeera twali twamulekera bafala abasiba amataayi nga balowooza tetubitegeera ne tumuyingira
Katera mwetuli. Kaye utulide Kaye onozikiriza tukubuze ebibuzo nga tetunagera kubanga tugenda kunyumya nnyo ati Mr. Bini buno nayaze kati osotuwa eddakiika nga 2 we tuli wano Bini naye bali abadduseko abadde batutwala anti enkya lukuŋŋaana lwa Nuupu ndiye musino ono anti kakyembadde ŋŋamba osotuwa eddakiika nga 2 ne tukubuuza ebibuuzo byaffe n'ebibuuzo abantu bulijjo bye baŋŋamba buuza n'abansimu okwogera naawe ate kati engeri ne Mr. Bini kati osotuwa eddakiika 2 otuddemu bino ebibuuzo bye tugenda okubuuza buuza kimu nga nkiddamu mpola mpola Bini olugi lukube bwo bwoti dunywerere ddala ne conference yaffe etuuseyo mu Gwokusatu ebayirawe buuza kati Kaye abantu baŋŋamba ne baŋŋamba Kaye bw'akomangawo mutuwulize nti Kaye abeera atya mutabani wa Sale sebimanyi era ne Sale semumanyi mbawulira buulizi naye kati mbugwe mbwagamba oddamu kimu ku kimu nziramu ku kimu ku kimu Kaye abeera atya mutabani wa Sale kati kankiddemu nalabye n'omugwaga oli ng'akyogera kankiddemu tovumye aba mugwaga anti omuntu wayogera byatategeera aba mubuyabuya bw'ogenda ewaffe empambire wali ku ŋŋoma n'obuuza abantu eno story bagimanyi empambire bayitawo empambire kubanga olutalo we lwagwawo Obote yasalako mpigi nga tosobola kubuuka gye bayita Mpanga Forest kuyingira mpigi nga ba Museveni bali kitundu kyewaffe Obote bali wano mpigi kati nga jjajja wange 9 ttaka erisala awo wonna ku Mpanga Forest era nga ffe tukoma eri Sale yalina abajaasi nga we bajja bakomera ddala eri gye tuziika mu kisiko nga gye bakomeeyo bakuziika mpambire banziika mpambire nga tunabasengula mangu mune Kampala anti Kampala metropolitan naye olabye emirambo egibeerako mu bibuga nekinneewuunyisa abantu abamu abagamba nti baana babagaga naye nga babaziika eri wansikkirira sooka oleke kamala okuddamu ekibuuzo nfuuka ntya mutabani wa Sale kati Sale we yajja ewaffe Kirumira mumujjukira ono eyali wa poliisi kati Kirumira taata ye bamuyita Mulaalo jjajja wange ye yajja taata wa Kirumira Emitiyana taata Kirumira baali babeera Mitiyana kati bamuleeta empambire Wow. The Catholic community of St. Andrew's Church, Toronto, invites you all, people of God, to the annual feast of the Uganda Martyrs Day scheduled for 1st June 2024 at St. Andrew's Roman Catholic Church, 2547 Kipling Avenue. Holy Mass will begin at 2 p.m. Thereafter to a dinner and various entertainments. We kindly call for your financial and other kinds of support towards the success of this function. Please forward on to muchalalwanga@gmail.com and Victor Sevolime at +1 416 991 5994. For more information and international pilgrims, please use the same contacts. Wow. The Catholic community of St. Andrew's Church, Toronto, invites you all, people of God, to the annual feast of the Uganda Martyrs Day scheduled for 1st June 2024 at St. Andrew's Roman Catholic Church, 2547 Kipling Avenue. Holy Mass will begin at 2 p.m. Thereafter to a dinner and various entertainments. We kindly call for your financial and other kinds of support towards the success of this function. Please forward on to muchalalwanga@gmail.com and Victor Sevolime at +1 416 991 5994. For more information and international pilgrims, please use the same contacts.
Catholic Community of St. Andrews Church, Toronto. Tukunga abantu ba Katonda mwenna okubawo nga tujaguza olunaku lw'abajulizi ba Uganda abatuukire nga lumu ogw'omukaaga 2024 ku St. Andrews Roman Catholic Church 25 Kipling Avenue. Misa ya kutandika essawa 8. Oluvannyuma tugende ku kijjulo makeke tukube ennoga tuyiikirwe amanzaali n'okusanyusibwa okw'enjawulo mu ngeri y'emu. Tusaba okudduukirira omukolo guno n'obuyambi obw'enjawulo nga muyita ku mukyala@gmail.com oba kasalabeemu 469 okumanya ebisingawo nammwe abava ebweru wa Canada mukubire Victor Sebulime ku kasalabeemu 469 mujitu eyole ku nneema z'abajulizi ba Uganda abatuukire. Okulunda ente z'abaani ezaffe kati ne bamutuma mulaalo era mulaalo liringa linnya lye naye si ye mulaalo mulimu kati nkulaga how si kwewaana naye famire yali yakolamu kati ng'abamu abaali bajerega lumbuye bwe balabye taata we buli omu n'asirika ate nga waliwo YouTube yatulaga ewabalumbuye wali nga si we waabwe. Now sale lumu baali bazze nga bakimye oba be baali bakimye I don't know. Waliwo omusajja bamuyita Miiro yakafa n'atemya ku bajaasi n'abagamba abayeekera bazze ewansubuga ekaligwa ewaffe basalako jajja bamitanga nsubuga nga bagaga babiri emawokota jajja Bob Wine walakira ne jajja wange ensubuga jajja Bob Wine nga alina ekyuma ky'emmwanyi era kyobola nsekerera abantu bagamba nti Bob Wine famire yaabwe banaku oba tomanyi ba Bob Wine genda maaso wasale kati abajaasa abajja awo basalako muzeeyi nsubuga jajja nga bamutuma luti lwankejje lwansonga nga wasanyuka agamba bakube engoma bayite abantu bonna banywa omwenge kandi bamugamba oluti lwankejje omanyi ekiggwayo oluti lwankejje lufumita ento n'enkulu nga bagamba tasosola mazima kakati jajja wange afumita onyeka mu kitabano onyeka ne mu luzzi ento n'enkulu mazima naye nga wasanyuka ayita mugagga munne jajja Bob Wine gwe bayita walakira nga alina ekyuma ky'emmwanyi mpigi yonna n'okwetolola jajja Bob Wine nga alina ekyuma ky'emmwanyi nga ebakubira emmwanyi era n'olusozi nga wakamalako mpambire lwa Bob Wine kakati kigambibwa nze saaliyo sale wazamanga the people abaali bazze kyonna kye baali bakimye nakyo nsolo kigamba jajja wange n'owa Bob Wine be bakuŋŋaanyanga ssente mu bagagga b'emawokota ne bazitwala mu kirabu Suzana nga basupportinga olutalo era bwemba nnimba nali ne Benon Kibuuka nali ne Waiki Benda ne Mariam Ndagire nga Museveni ambuuza noonya abaana ba nnanyini Suzana because we yategera Waiki Benda yaliwo era wanategera nti Waiki Benda tamanyi Lunyankole talumanyi naye nga bambuuzaawo nga talumanyi era wenategera erinnya lyenze naye yetugumu oba kati olunyolo naye nga taluwogera kati bali bamukiga byonna kyekiri oba mukiga bali bamubuuza ne bamugamba ne mbagamba ono yakulya mu Buganda alinga nze ffenna tuli mbuzi ezaago ati kati ate Waiki Benda ate yetalumanyidde ddala kakati wetwali awo Waiki Benda akulidde mu Buganda taata we ne mama we balokole asaba mu Luganda na Luzungu Waiki Benda ba Mariam Ndagire bamutwala ng'ayogera nnyo ebintu by'Oluzungu kati mu COVID annyonnyole yali annyonnyola mbobulango bwa gavumenti Waiki Benda yali yannyonnyola awo waliwo twali nga annyonnyola nti gavumenti weereeta obulango ebuwenga abayimbi babukube nga wekiri mu mawanga amalala bakwata Waiki Benda ne bamugamba jangu tuwelekero nnyonnyole ekyo tikijja tulema mu Luzungu bajja kiremani nsagala swaza abantu nindako Ricky mwagenda gwe Waiki Benda Mariam Ndagire Benon Kibuuka ne Sophie Gombia kati Waiki Benda yagenze kunyonnya Luzungu ekyo nga
aha Gano Kayanja tajja wanakinyonnyola bajja gatoli muyimbi White Benda akinyonnyole kati nze ngamba tunjukira kati nali oluzungu tolusobola no nali kakiiko kabali kati nze ndi kakiiko kabali nga we nakyogerera tekikola makulu kati ogologenzeyo ngani ati tobaddeewo ono munnyonnyodde ti before bali abasajja baali bageze baalaba Bob Wine ne batandika okutunoonya ne batuwa ekifo nti ffe tubayamba okuwabula ku bya art era twali abantu 11 kakati nga nze wenkinyonnyola bangamba lwaki gwe okinnyonnyola oli wawano naye bali bakinnyonnyole kati nga bali benkugambye teri asobola kukinnyonnyola nnyo mu luzungu singa White Benda kati White Benda mundagire atobiddamu naawe kati anti nzija kukyasale simanyi eyo ntuuseeyo ntya ye kati no ndeta example ya Suzana ndina kukatono nnyo kakati wetu Ekasale tugenda kujja n'esoko tuwisi n'ekyawa Kibenda kati White Benda bamuleeta kunnyonnyola obulango bamuza munyakole n'akola twali tuyingira awo kati obusajja buli omu bumuyinako fayiro kati jjukira ebiseera White Benda alina ebifaananyi bya Bob Wine ku Facebook page ye kati atuuka ne mugamba basooka ne mugamba munyakole White Benda tukula ne page zo nojjizako ebifaananyi bya Bob Wine naye omusajja bali mu Lunyakole naye omusajja kikyotegeeza kati White Benda bamubuuza ebingi ennyo Olunyakole luyitiridde akyuka ntunuulira ndoza nzivunule kanange engeri gye baali bamubuuza ku bifaananyi bya Bob Wine bitya olulimi gwamanyi okuvaawo okutuuka wali mu maaso alabika yasangulako half of the bifaananyi ojjukira ebifaananyi White Benda byalina nga alina akakofiira ka people power yasooka tuvaawo paka wetwaleka essimu yali amaze okusangulako half of the bifaananyi kubanga yatya obusajja buli engeri gye bwamugamba nga bulina amakooti bulina emimwa misongovu naye ate obuzibu bwali bwammwe omusajja mwamutwala kunnyonnyola luzungu abakiikirira ati teyategeera nti bagenda musooka mukubamu eno mpiso ti naye awe White Benda azze wano ate kyokka nga kiri fana ate nga nze mbina nze tebanyega kati babigamba White Benda era bwetutuuka wali White Benda alina ekintu kyeyannyonnyola bannange yagezesa Coca-Cola nabiti White Benda yayogera naye nga mumanyi Museveni osobola okwogera oluzungu ne luggwayo nga tategedde byoyogera talumanyi kiringa nga tetunatuuka eri ewasale kati entegeeza gwe wayogerako ne general president his excellency ye president kati kiriza obaka nze seewaayiriza Richie nze seewaayiriza jjajja wa Bob Wine yali abaddeko y'omu ku baaleeta gavumenti eno nga balowooza eriba ya kisa era baamukuba amasasi mu 83 jjajja wange Ensubuga n'adduka emubende n'atandika ekika kiramba kuba baali banoonya abantu aba jjajja Bob Wine walakira ne jjajja wange Ensubuga nga baali abagagga ababiri emawokota ng'abakira mu bugagga yandibadde famire y'abameria emawokotawo naye nga was nothing compared to those people osegeera nkubuulira ebyadda ulira nina kendeeta nze nali regular visitor lwakubanga saayina kino nga simanyi nti waliyo okutuuka eri n'osaba ssente n'okola bwoti ng'onyumirwa bunyumirwa nti no bakukimya mu mmotoka simanyi ozze simanyi omusajja n'okiringa naye kumba yagala omusaseeko n'otambula n'ogenda ne kati nga that is the life kati ekyo sola kyewayiriza nga we nkugambye nti Uganda waliwo we yatuuka nga mwenna muli beenaalemu ankokaye ebyo byonna sikaya byonna mbiwuliriza naye kyenjagala okumanya gwe wali onyumizaako naye kubanga ekibuuzo nakibuuza ne gavana esi omulundi ogutali gumu twali tubaddeko n'ababiri one on one like this n'okulya n'olya essebo era sale emmere gyasinga okulya matooke n'ebijanjalo ne muganda we ate yalya bubi alya doodo atali musiike era lumu namugamba lwaki obonaabona bwoti naŋŋamba mbunze nja kufa mangu njagala nnyo ebisiike nga doodo ne muga doodo wamugjewa ebitali nakati ekikugatte wamwami Museveni kukuyita kubeera ku muwabuzi wa haati no kati nayogera lumu twali ewasale kino no kikulu ono kyambuuza kati neŋŋamba zijje zindye nze mutabani wa Luti Lwankejje nambuuza eri erinnya walijjawa kati sale yali ajjuki
Chemba kamba chekuka kituufu emmere yali awo nga baleese dodo nga dodo talimu wadde kasiike nga mulimu ate obutungulu tebabusaze nnyo tanajja kulya nga ze yasooka okuyitawo nange ne bangamba ndijeko emmere ate nga ntono eri awo ku lusanya sitole kati nga ova ku dodo waliwo kalo ne mubuuza ate kati wafuuka ddyo mulugwala nanyinyonyola akalo mbunebigimusa babita batya ani akuba ono what is wrong with these people bamma tukomyewo simanyi tukyaliko nanyinyonyola akalo mama kanjira njogera nammwe nika kati nabeeranga mpita gwe gwe yasoma you look good tugende ku lashishi ngamba tukime yani tukime aho tekewo nemmeeza ate bulandi zibeera bwezityo Madam Jackie soko tukubire wano Bana wakoze amanyo bakubye kadi for metampa kubansa ndaza bino baruna ngo njuge ampyanga atanso nedda lindako kalio kasindise bungi ng'ogyeko oli Kampala owakoze bw'otyo nomala n'okola bw'otyo nina Kigezi college Butobeere owakoze n'osindika eri request kola bw'otyo damu biri byokoze luyero ife eriwo yene damu osindika okole bw'otyo mwana wegedde bidodo byadde bisiza abantu ensiko apo ke nkulamusiza mukwano gwange mami senga w'abaana ono tumusindikidde gundi City High School abikololo wenamalira kale kamasomero gaali g'amaanyi no gayinga waayogera okimanyi atina fiji twasomera gaali gafuga tabu kawongera primary school ng'omwana wa P7 ya myaka 24 ngasambira omupiira mbigere kati ffe aba P3 nga ffe twera tulondalonda mu olaba kyenkugambye bw'omala okusindika akantu ko kale nze nkugambye sebo tuzze soko olindeko tusote tugenda bannange ekifaananyi ate kizzeemu tugenze oba tusindikire katusindikire bannange si Mr. Bean kambajje kitoli mbatoina high school tulagesa tekati ngonya kulakachi kulake cholinga na matako maiko simani maiko futamali kale labuno mukwato omugambe lumu tomumanyi zino muzungu ne muzalamu n'omwana kati gonge osindisenda andi kakati ombulira biw'abaana ate certificate abazungu ababakolera syllabus oba babakolera bye mulina okutandika okusomera nembazalamu abaana mbukaye wawona amasasi kaye mbwawona amasasi twande ku reportings okumala emyezi ng'ebiri mwandibadde muliku naye olimu akasente kaba YouTuber omukazi kusasila bayinza okudisikasinga awo myezi gyonga ebiri myezi ebiri nga nze mbakolera ssente era nanfiirisa ssente singa buzito mbamukuba amasasi naye olimu akasente kaba YouTuber gwe nazalamu omwana kati gongamba ki gongambye ki
nga ye mukazi wange namuchawe naye odi ojingo yafunye namboze oba basana aba namboze ali mugweteke kukiyakola balamu simanyi ngo bayitawo enda kubira bujinga ajja nakugweddalu mamboze ajja ajja tuka nombalangira mwalitanga ka TV kamwe wange ne gwomanyi obadda tukola ensobi bonna abali live nga tusindika ono wasindika nfuna fresh TV obadde mutv negwe nze sino ekyaguddeko bagwe basindikira aba dream nga tukyasoma bakola service yaje kubya kuzina bakazi olya byatokwagira tatulaba natulaba nga kasamimu nakambala katete ka bulu we kati nakasala katete ne kakafunza bana kasamimu kali kagala anyo Kaye Jimmo ndi yabere ne shaba fido mama nga chibita tije bad sad news Leka kati tutandika okunyonyola abantu ekiriwo tugenda kujja tunyonyola abantu ekiri awo amazima mukawefube okukendeza n'okumalawo ebikola ebyokuvoola oba okutyobola eddembe ly'omuntu omulala olinga yeeyambisa omutimbagano the Amara Girls Initiative bateeseteese olukuŋŋaana olugenda okubeerawo buli mwaka olwa Annual International Conference on Internet Harassment and Bullying 2024 nga lugenda kubeera wansi w'omulamu ogugamba nti cyber stalking, gender and computer ethics n'ekigendererwa eky'okuteeka ekkomo ku bikolwa bino olukuŋŋaana luno lugenda kubeera okuva ng'ennaku z'omwezi 11 okutuukira ddala ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'ekkumi 2024 awo ku Woodbine Banquet and Convention Hall 30 Vice Regent Boulevard Toronto, Ontario. Osobola okuddukirira enteekateeka eno nga weefunira early bird ticket ku $350 zokka ez'e Canada. Abakiise okuva ebweru zijja kuba $450 za Canada. Olwo ate abanjagadde okufuna emidaala n'okwolesa zijja kuba $85 ssaako ne $2 eri abatuuze b'e Canada. Okumanya ebisingawo tukyalireko ku mutimbagano gwaffe ogwa www.theamaragirls.org ne ku email info@theamaragirls.org oba okube ku +1 647 616 145. waliwo abasajja omuntu baleeta ensi nekkiriza goleta DJ Jamin nedda kati nze okubeera boyfriend wa DJ Jasmine kiswaza wama kiswaza 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 ne mwatambulirawo tewasula ne Catherine Kusasila mwatambulira ku biri by'okutambula kusasira niwankubadde ng'oyagala ng'aliwo omusajja amulaba bw'ati annaera abakazi omukazi takumalangamu nina omusajja gwe nalabanga nga buli walawo kusasira asula tatu ajjaawo n'ayogera ebintu nga tebikwata nga buli walaba kusasira n'akabinake naye kati agamba twala akabinako genda twala n'akabinako nalabanga agoba kusasira kiki kyeyali agoba mutisi yasanga nze nali emusi mu kutambula nga we tuba twagala okusaba ekintu kusasira amala kuyitawo n'akabintu nga kusasira genda oyitewo bwotobe ng'ayitawo nga mulira ku kusasira naye nalaba bagoba kusasira neŋŋamba banaye mbabuulire omukazi takwemazangamu omusajja yamala okulya nakuta kati akirabanga mukugu mbadde nze nyimusaaga omusajja ali eyo mwamusanga eyo mwamusanga eyo twatambulira kati kusasira bwayitawo n'abigulamu amulabanga mugugu agamba genda kusasira genda owaye ndaba gundi yakola liasa agenda yimbira mayinje balamu agenda kusombayo abasibe eruzira adyene lyaliyani skini lireete abantu nga abayaye baawo bonna bajuze entebe z'omumaaso mayinje ngakoze bagenze munyo kulyato nenga bagenda yimbirani otegedde mukayita tuli kusonyiwa nkubuulidde kusasira nze nali emusi nga tuba twagala okusaba ku kintu tugamba kusasira tubadde tusaba kuba kusasira teetaaga kwambala mmini buli wayambala bwati buli watambula ebisambi bya kusasira biringa dduddu byekoona bitumuvuma no ngambye biringa azimbinene kati waba atambula olugoye lugenda ludda lwokka waggulu kati nga tumugamba tambula kati nga agenda otambula okutuuka eri nga waliwo ayiika endusu kakati ng'awo manya kyonna kijja kukola ki naye nalaba omusajja ng'agoba kusasira genda vakazindalo genda musajja ki twamusanga munange egyo twagenda okutambulira
mutrek mukyali asubira si kyeyafuna oba musajja yamukwabuzi yakutana labanga byabutalimu naye era nga bakwabuzi tolaba omwe yali agudde mu bisambi bya Shiba Shiba yagenda opingana namuga ita press conference abantu bamanyi zeyali mega press conference ya Shiba ono hatamira nabulwa jadda bangamba weka kiri nani agambye kachi nedda yo wekati ate yali ayagala kumanyira omwensendeza ali amuwa Shiba omwanyi namugamba okolote okwatamu yamugamba gosola n'okukyusa ebitundu byange byekyama n'ebitundu Shiba omwanyi yamugamba yali ayasasula naye golabe nze ngamba nnyo Kaye abantu nti eno ensi eringa amabina bw'osita magaawo kana bw'oli mu kagagadde ani yalaba ku mwana oli eyakubanga oyo kati abiddemu bamututte emisiro ennaku zino lwaki tewakampereza yabadde bagenze kwogera ku ttaka bana mwemotonda ettaka twata ko neyasooka yimiza agamba Aisha kumanyisa olokokola ki Aisha nzuno mama nzuno nkwata situdde omwana wamuwane bamuddusa motoka ne ziyitawo kakati vakuno yatomedde kakati nze kati kankubuulire ngenda kugamba oyo yayita muzeeyi omuntu yali antwala mu trade union Anita Seriwaji muganda we kati wemanyire omukyalo twali ku trek nga tuli mu kwesiba ku Catherine Kusasila ayitewo nebbina mufune kantu tuba tuli awo olabe ye trek je 7 gye yatambulireyo tewali muntu asobola kutweyungako twali tuli awo ngoye yayita muzeeyi nga oba naye yayitawa nga buli omu atyo mukwatako yatuula mu kidala Museveni wagenda okutuula essaawa 10 mu jacket anti nga mama gundi ezekiro muzeeyi teyavaayo essaawa 4 ng'olutalo lwali lugenda okuba olumanyi oyo omukazi yagaanira mu katuuti jjukira nga waatudde ate ono omulokole waalina otuula tomumanyi ono simanyi gwe bayita maama gundi anti Museveni agenda okujja abaana be babiri bajja no mukyala we gwe tumanyi kati omulamo gw'okutambula mwali mu butadde ku ki bannange okutambula waliyo okwepica okumanyi gwe ekitegeeza abaana baaveeyo bangi kati obweke bugundi oyo omukazi eyagamba muzeeyi yatuula bw'ati wallahi eyavaayo munda yasooka okuvaayo yali Diana yatwine yataata tulina akimeki nga buli omu atya okutuula mu kidaala omwana wa Museveni najja naga munne ono n'akyuka bwe makulu ava mu najja ati nga ayagala mulaga nti weetuli maama seetukako ekituuku yali ani oba sinadduli yali ani yajja n'amugamba ebyadda tuulako mbwadde Kaye talimba sinikira muli ebiso no nkuli kati kankubuulire Omuseveni byatambula eyo gye yalwanira kwali kwejjukanya kwepiikiza mu nsiko eyo era abasajja balaba ebintu nga bisatu bidifininga abantu abo balina omululu gwa ssente balina omululu gw'ebitundu by'ekyama gomanye abaana bye balina nze nali emusi kubanga balonda ekifaananyi ky'omwana w'omulwanyi simanyi bikoze bitya nze bapita simanyi kigenda mu maaso saddayo ne baŋŋamba tumyayo nno esaati awo nga 2 nendoza byakusago era omusajja yanyamba nangula esaati kati nze kankubuulire okumanya abasajja bakopi bampa amafuta katonda nga ndaba agakatona mu emitwalo aga 3 emitwa nedda si buli lunaku bawoyo jesika gomaina ife kati lwakwanga fe katonda yatuwa omutima gwa contentment which namba waliwo yali bloke yakuyitamu yakutikiramu navuma ebivumo ati kati nze ennaku 2 nali maze okwenyiwa era nendwala nembagamba ndwadde kakati ne banteeka mu ambulance ne bagigaana okugenda nanga nja kuona kifuba ani yali mugundi eyo event oli yakeera bukesi n'agamba bw'ayagala kutambula eri kumbe bali mu programu yakuddamu kwempikiza mu nsiko gye balwanira
kati tubola bakusasira bajjabo oyo muzeeyi ba kati oyo nno katoloza bali abaleeta ababo gomanya ekyali awo ne baminisita balina y'abantu naye ati nga ne minisita tolina kwepica ng'oli epica oli wowe epiciza omuntu awogana ennyo ojja obuuze gundi King Michael omanyi tibakubirayo abantu ebbooko omusajja alinga mulogo mbu waliwo time nga yeyepica yekka temulina kwepica bakuba abantu musajja ki oli gwe masa mutale olawa nimba mbufulu figa yajja n'anaabira awo buuza gundi King Michael era nze tosobola kumbuuza bitundu byakyama bya kusasi gundi oyo fulufiga nga sibimanyi era bw'oba oyagala obimanya kwata mapu y'ekatwe byakulanga olaba mapu y'ekatwe era omwana munani nze balinga bamwokya eminyango ku bisambi simanyi lwaki oba omwana yabo ng'omulalinga kiro wakubayo toki nedda fose chita papa sibateeka bwe bati kati we mutuula ekitaala fulufiga ya very gye banaabira najja bwe twatudde nga waliwo King Michael Big Eye inze Balamu kati Balamu ye lwakwanga alina emizimu gyamugana okutunda mu bitundu by'ekyama by'omuntu bw'ati nga tagenda kwegatta naye era yakola bwa t-shirt paka we yamala okunaaba yes buuza fina amasanyalaze yamugaba naye ng'otuswaza n'abeerawo n'ayimirira nze omuntu gwe nasooka okulaba atawaaza ng'ayimiridde yali fulufiga nze natera okutya musajja yekoja kikola atya Kaye otulina no wuliriza bw'oba ogamba nti nimba tuyite King Michael weenaale fulufiga ani fina masanyaze waali kusasira waali batuwadde enkofiira omuntu gwe nasooka okulaba atawaaza ng'ayimiridde yali era nentegeera lwaki omwana wakuyitako ng'awunya sikyamunenya fulufiga lwaki goza yatawaza naaba butatukula kati oza lwaki yatawaza ayimiridde ati kati andooza alinga musajja watunula ebitundu bye ebyekyama biringa bitundu bya musajja golumanyi engeri gye byazimba biringa ebyovodde no nalaba kyenna kati oyagala mpaye kati nze nalaba abantu bwe tokuuma ku byama kati mbikumye ebbanga liyise oyagala mfe nabyo oyagala bijja otekewa ebirala tewakyuka mu mbeera yonna ngolabi ku muntu by the way fulufiga ye mukazi gwe nkyasoose okulaba ebitundu bye ebyekyama ne sitabaako kyenkyukako simanyi nange lwaki ekyo ekintu nakyewuunya nze nali nkyukiddeko ku bitundu byekyama by'omusisita ate nga saabiraba yagwa bukigo wama bw'oba oli Canada omwezi oguno ogwokusatu tulinayo conference etandika ndooza 28 ndooza 28 eya Gauchard Empowerment abatagi aba Garo Initiative bategese conference eyo tugenda kubayo gwatandatuuka ticket kansubire wagiguze dda nawe agenda ogula ticket beera ng'ogigula omukolo gwategekeddwa nga 23 mpaka nga 24 banga 23 nga 24 omukolo gwatannatuuka nammwe abali e Canada banayo mujje waliyo okulya okunywa n'okusindisa ebigere so mujje entegeka yatandise dda sound nalabye batandise dda okubanga batandika oppangayo ebintu kyanjawulo omukko omukyala ayina engeri gyakikoziremu leero ndowooza atuyingiza sama na manzaali madamu Daphne owa Tagi atuyingiza sama na manzaali so muboli Vancouver oli ludda walitandika okutambula nga bukyali nammwe abali wano mujje twetabemu kuno ffe basipiika mwabaamuno waliwo n'abava mu America nabaki naye ffe omukyala kale toli sipiika naye ojja kuwendowoozayo ng'omwana omuwala ogambe nti bannaffe abaana buwala bwe tugenda ne Kaye mu kutambula Kaye takuuma byama ne Kaye kimanyi kati olina abantu beweegobako okyaddamu okukwata ku kintu ky'omuntu gwe kwebyo ebyama byotokuuma bona osanga enkovu amunaye kati kino kankubuulire ate nze enkuuma ebyama by'abantu ng'obina mubiyiwa anti ngenza okwogera ekyafulufiga kiyiseewo myaka emeka ebisaba biyinza okuba byasabuka busabu no njawulo omunyango era bayira we fulufiga alayika yakulya gundi wa step mother we nga yamukubanga omunyango mu bitundu bye ebyekyama kyobera tabiwuliramu
kubira mukaweefube okukendeza n'okumalawo ebikola eby'okuvoola oba okutyobola eddembe ly'omuntu omulala olinga yeeyambisa omutimbagano. The Amara Girls Initiative bateeseteese olukuŋŋaana olugenda okubeerawo buli mwaka olwa Annual International Conference on Internet Harassment and Bullying 2024 nga lugenda kubeera wansi w'omulamu ogugamba nti cyber stalking, gender and computer ethics n'ekigendererwa eky'okuteeka ekkomo ku bikolwa bino. Olukuŋŋaana luno lugenda kubeera okuva ng'ennaku z'omwezi 11 okutuukira ddala ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'ekkumi 2024 awo ku Woodbine Banquet and Convention Hall 30 Vice Regent Boulevard, Toronto, Ontario. Osobola okuddukirira enteekateeka eno nga weefunira early ticket ku $350 zokka ez'e Canada. Abakiise okuva ebweru zijja kuba $450 za Canada. Olwo ate abanjagadde okufuna emidaala n'okwolesa zijja kuba $850 ssaako ne $200 eri abatuuze b'e Canada. Okumanya ebisingawo tukyalireko ku mutimbagano gwaffe ogwa www.theamaragirls.org ne ku email info@theamaragirls.org oba okube ku +1 647 616 1415. kati waliwo bye sitayogedde ki Furufiga omanye engeri gyali atawazaamu ebitundu bye eby'ekyama ng'alinga abikuba empi. Kyoyagala njo tubuuze fiina era ffenna twayewuunya akola bwa muuli ekintu kikuba papa Kaye ekyo baabooza byenda byante anti bw'atyo ffenna benjogera baabano BNRM musolo babuuza mukubira fiina amasannyalaze njukira ne kwolwo erinnya lyali limuluma ne mukwata ne bamukuba empiso ani gundi fiina yali ate oba yali alwadde musujja n'omukwata jaso mukwata ate empiso nga bagenda mukuba empiso wa Ebyama n'omukwata oti agagera kudduka nedda katati fiina eva alinga siyoge magenda naye ne mutwala wali kibenda funa oluzungu kati awo fiina amasannyalaze yali akyali mungi nga teyasobola musinkana naawe obadde ki biri ebiseera byali byabakulu kati abo abasajjako ebiseera ebyo baali tebanakusinkana bantu abo bawansi nti kakati ebiseera ebyo era okumanya bayidde nti salasinkana ebitemu ebiseera nabyo byali tebasobola kati Kaye twogera amazima tuwulira naye bw'okitegedde kye nkugambye gundi full figure waba kanti nkugambye kyenjogera nze si why will I lie yayimirira lwaki nkinyumya I was so shocked naveeri gye banaabira ffenna gye twanaabira najja mu ttaala nayimirira awo ng'ate anaaba ayogera Balamu n'akola bw'ati n'agamba emizimu gyewabwe gyamugaana okola ebitundu by'emukazi nga tagenda mwebakako n'akola bw'ati oba yalabiranga mu t-shirt kubanga yayinetanga malayika t-shirt ya Balamu etanga Balamu yatulimba yayagala okwetegereza ebitundu by'ekyama mu t-shirt yakola bw'ati n'agamba mbumbu yetalaba bitundu byakyama bya mutima bwa ndaba ate ya Balamu eringa yakatimba kati Balamu kyeka amma niba ne Balamu alimba lekana Balamu mayiti yalabiranga mu t-shirt ekigeza yalaba naye alikotuwa ku bujulizi naye kati ekigendererwa ky'omwana Balamu yayagala yetegereze mu t-shirt nga wayajja swala ekigendererwa ky'omwana ekyo kyali ki ndowooza yali ayagala muntu kumulya nga ku basajja ki abaaliwo bwalaba mayinza anti kati bali abasajja baali baagala bafiina kati fiina yalagikako gwe fiina omumanyi fiina yimirira gwe fiina omumanyi amasi fiina gwe mwagenda ne Sophie Sophie ki eri ne Maria ne Sophia eri kati mane mutwale wa ikibenda abavu kati wali fiina be bali fiina alinga mu America mu figa ye fiina yakula bulungi kati nga bali bonna abajja bagwira na oba masoka mwali mulina kye muwaka amanyi manyi full figure bo waka nere ekintu akulaga reality kirabikanga kyemmanyi full figure ndowooza yalabanga Kusasila atalina kyamusinga nayagala gye mukasana ndowooza n'oli omukulu omusajja oliko twasanga eri nga tugenza okutambula ndowooza naye amulabe ndowooza kanaatandiko ye musajja sirabangako mukazi atawaaza ng'ayimiridde nasooka kulaba full figure that is one tu engeri gye yatawaazaamu ng'ebitundu byabikuba bukubi mpi that is two ekyo ekintu tekirinvaamu ekyo tovodde ate tenzivudde nkugambye kyenalaba waliwo abajulizi Kusasila Balamu ndabi yali alaba kwa yakola bwati ndabi yali alaba omuntu yakagwe nalaba ndoza nga alimu dini big eye nalaba nga ine ensonyi
Kwanga yaga katonda wange nachuka bwati. Eyetegereza n'ennyo omulala King Michael yagamba tobinkwatako ate obona ze tutula ku video. Anti kati awa masimu bagiranga. Baga bajjako. Nga banaye. Twabona wano nako. Kayo ino olugambo. Amasimu gali gawedde na. Kayo ino olugambo. Ino olugambo. Ekyo era siri kyerabira. Profeta ze. Chobola babo mulaba nga yasamane omwana yaveeyo. Ate era kati labo ne lwaki abantu baagala okujja. Baagala kubuuza abantu. Bannaye mwezi ogwokutaano tulinayo conference ya mental health bali ababadde babalimba mbusimanga conference simabiki oyo mufere. Are you an African living in the diaspora, America, Canada, UK, Australia and Germany? You're still working 2 to 3 jobs, working long hours, overtime, weekends and holidays, no time to spend with your family? It is time to take charge of your life. Introducing online business, work from home or anywhere in the world. Spend time with your loved ones as well as working at the comfort of your home. You don't need any experience. We have coaches to take you through step by step. Don't be skeptical. This business is legit. For more information, visit www.d-flax.com or WhatsApp or call on +1 925 214 3563. Online business. Alimba ayagala mugene mumwebuuzeeko ababuulire conference ezitali yagambe z'abazungu mufere mubbi mutemu sitani yajja okubba okutta n'okuzikiriza sote mukikola conference zigagenda mu maaso abateeka conference we bali baliriyo ate baliri giti kyekyo okukkirizibwa bakkirizibwa omwezi ogwokusatu guno ogenda okutandika tugenda twanirize conference ya tag ya Dafin nga bannayuganda abajidde mu conference mujja kuba mubalaba mu gwokutaano tubalinze mu mental health ya Nakato mulongo Nakato dodo gwa mukaaga gundi climate change ya gwa mukaaga climate change mulimu okulya okunywa n'okusiba ate jjukira nti Dafin ayina n'endala mu mwezi gwa 10 bayita cyberbullying bw'oba osubiddwa ogwokusatu kubanga kati tosobola kuteekayo ne bakuwa visa kati genda conference ezigenda mu maaso ey'omugwokutaano ey'omugwomukaaga waliwo ey'omugwomunaana eya nup eya cyberbullying yagwa 10 eya agriculture yagwa 8 awo mpaka September eya dodo eya waswa Canadian yamugwa 9 September kati madde mbasaba conference ezo zetwogera mu bannayuganda tuyinza obutazimalayo oyagala buuza gwe tugambe ffe kyetukola tukuwa enamba ya Dafini ya Dodo ya Nakato wegamba bugambi nti nteekateeka otambula mu gw'omunaana oba mu gw'omusanvu nga conference eziri awo nakusindikira kwegamba tetwagala beekwase ntibabulwa connection sibya ssente kale nkuwa enamba y'omuntu agenda okuwa invitation nga sikusabye ssente webale nnyo neba nayo manyi tukoledde abantu kati nno kankubulira waliwo abatwalana ebintu bino babikola nga bagaba enamba z'essimu nga gamba okuwa ekyo teekako 10 consultation banna bayize bw'otuuka mweno ensi ekuyigiriza amazima ekuyigiriza ekisa kubanga weetaaga okukola volunteer buli kadde kati wantu kye tuliko bagita volunteering for third world countries and the other people. Yes. So ayo kinja ndenge kubuza ne kanjira nsonka nkireka Kaye ngamba Kaye kikibulu kati ba omuntu akubuza nti kiki obudamu ki kisinzira ali mu nsi ki kola ebi laba huyo mwana omukwano bannange ndi wano soko olumya abayaye soko olumya laba mwana mbadde nakava mu Lydia Jasmine ngenda okulanga oliwo nenga bannange kimahaga wano oh my baby Baane mundekawo nga twabona fenna baby omwaka guno jangenda gamba Dafini akuwa invitation mwabona bana mwanjagala kujja mweyo convention ya mwe Canada so kujja muna yetogere ku baana abanyumira skin yo badde ki screen uterera gwe gundi Dafini akulaba Dafini ono mwana bamwita Aliya one of the beautiful present Ebozi ya kale mulungi naye
Edobozo olyogeranga Uganda yanabira maaso. Madame Daphne omukyalo n'omuwala gola bamuyita Alia, one of the beautiful presenters, agenda kujja mu conference eya cyber bullying. Ya cyber bullying. Daphne agenda kuwa invitation. Gogenda kuwanika buwanisa buli kyendeta. Ojje wano olambule baby. Kaye abalala osobola obibannyonnyola gwamanye ebyange naawe. Omwana bali ya kyono. Tofaayo lwaki aganya omulaga genda ku social media omugoberere. Ne mundeka wamwenna gwe kakalamu ne Kaizi ne mundeka eno mubalabe nzekka bwenti bwe mutali ani andifendi. Nze najja kunaabako nakulaba ku winter mbadde ndudo giberamu nga nzija mu sama era sawa ena mugenda kundaba. Kaye omwana mugaye kituufu. Nange njagala kunaabako abalugo banje ali abaana bandi kutambuza wagenda n'obesamba nodda ndina ekisuubuzi kyange ekigagga. Anti kaakati kiri bweki omwana yejjeewo tolabye kiisi naawe wano ng'enseera abadde ki. Ebyo si bintu byange Kaye abimanyi mbusimanyi ekigagga mbusimanyi wa. Bolowooza leka tuleete Daphne nga kwali wano ategeere. Mwana nga kuliko bangi kuliko vaira. Oyendako gwe mwana. Madame Daphne. Ali ku Eva Road kitokota. Madame Daphne, bane mutusonyiwe Madame Daphne buli weekend babeera bayingidde mu vibe za weekend kubanga sibe baleete ennaku. Oyo Madame Daphne agenda okuwa invitation. Ngenda kusindikira otandika kuteeka ku social media. Obagambe kati mwezi gw'omwenda 10. Obwombu malanga. Madame Daphne genda ku social media teeka muha aliyotegera omwana goyogera naye. Following. Atugenda muwa. Bannange Madame Daphne waliwo n'omulala yankubidde mbwa oba yakubidde yasuubiza abantu 3 banga bawala. Temuli musajja. Tetwagala abasajja twakoowa. Zonna basajja bajjudde Canada. Ninayo abasajja 3. Tekiriyo totumanyiira. Oyagala kusuula kampuni. Daphne. Tosuula kampuni. Nenda saba dodo. Sokolange conference y'omwenda. Oyo eya Daphne ey'ogw'okumi. Yagwa 10 cyber bullying. Buli muntu yenna ayagala okujja mu conference yagwa 10 eteekeddwa omukyala Daphne abadde ateeka conference zino okumala emyaka. Ng'okimanyi Kaye nina okubeera mu conference eyo nze asinzeyo okubeera nga ndi bulidi wali wonna. Mukama waffe wuuyazze kati akulabye nsaba invitation tetugenda sasula $. Ezo bina tugenda zongereza ku ticket. Cabs nkulamusizza. Tolamuza nawe bantu wano nga waliwo tulina abaana wano ne mukama waffe Daphne. Tuli mu kwogera invitation na tusasula hoteli mwana atujage toleeta wano bantu nawe tuyambe. Omulaba wano omugoba naye oyo wono. Ani ono? Oyo. Anti lindako tusiibula. Kati soka tusindako tugenda kusiibula Aliya. Mukama waffe azze. Gwenzi bw'otudde tuleeta omulala. Aliya beerako nnyo. Nedda Aliya twerabirira emyaka egyasooka. Aliya then agenda kujja Canada. Aliya bode ekutwala yezza munno. Kizibu. Omwana talinya eyo fese solo kulinya boda kizibu. Ube ekutwala yezza munno. Kati buliriza. Kati kangule. Ndi mwana musiraamu mmanyi nti haki ziba ziwera nnyingi. Chako jiddemu. Ndi mwana musiraamu. Owulidde damu yogere. Mashallah Daphne soko olinda okwogera tuli mu bintu kakati bintu byasusse. Inbox yange Kaye nnoonyaako nina olugambo bweruti update lwe nina okukuwa. Kati kakati ngenda kusindikira nyina ebintu bye njagala otukolera ebyattagi nnyonnyole Madamu Aliya wali tugenda kukola ekyokukola wano olina okujja n'ezi kamera zonna okulambula New York wali ogirabeko bulabi tukomewo bwetuti obeere correspondent ekintu nga wekigenda tukusiibudde tebakutubbira wano. Bye kakati leeta omulala awo muleme kusumbwa baana battu. Abandeete kojja Kimbowa. Anti kakati era oyogedde olaba lwaki ayogedde Kimbowa.
Kandi namunairabayo. Kakati kansoka nnyonyole kwano kunyumiza ye Emboozi. Njagala. Twakyazaako Kaye ku ABS ne tuva ku seti nga twagala kwekuba. Neta kujjukira. Mwani ne gundi eshani. Ne pisi 3. Ne pisi 3. Ne tukyaza Kaye kate twekube. Chichi mungeya. Neseka umaru. Mungeya. Neseka umaru yateka nga mu sente. Mwani. Mu ABS. Mbadde manyi munze mukwano tosala kigambo. Negunza ntezita kutambula bwezi. Eduse. Gwe mwana gwe katoliriddawa. Wandeka Bungereza. Ati lwaki tewampita? Wandeka Bungereza. Abantu b'Abungereza beeyagala naye bampa ssente nze. Nalongo tujja kuzza kuba ng'okyali Uganda. Nalongo akyali Uganda tugenda muzza. Dda Nalongo sooka omuleete ki kyabadde abuuza no kikulu. Ali Freak Friday. Ali ku Freak Friday. Data bw'aba akyaliko aba agenda lwali lwakutaano ssebo Freak Friday. Katusoke tuyiwe n'Obwebungeza twejjukanye tugamba abantu twatoba. Nedda Susan yajja ku TV n'agamba nti banjija mu Bini mu kapaleko kali. Njogerera. Kawujja. Njogerera. Bini nga wali musiiwuufu. Mukamba bulire Bulaaya anyiriza. Makula yajja n'agamba nga bwe yanjija mu kyalo. Sinnakola ku sooti nasooka ku ABS yanjija wa mu kyalo. Alina makula muyayi yakolanga mu kasino nze lwagadde yanzijukiza. Omuntu nze eyakulabako. Babuze kalo embooseera. Tolinako na kabuto yadde ng'oli awo totegeerekeka. Naye kati olubuto luli muli mmannyo olaba naawe ettama lini mpita. Era ojja kulya navudde ku lujja mu gw'omukaaga mukolo. Bampasizza kiba kibe. Okedde ofumbirwa ku mawanga Bini. Obadde wampa bbanga ki okufumbirwa mukwano? Tukyakunoonyeza omukazi omulala oli bamukulemesa. Mukwano nvaako saagala nze bampasizza kyawedde. Bini abantu muva wala bannange. Muva wala enseetu. Mujano mbanyumiza olugambo lwa Bini. Bini akanya kugamba banne naye si mwangu. Olugambo nalwo nze neeyogerako dda. Mujje mbanyumiza emboozi ya Bini kuba emboozi ya ABS wagibuuka. ABS najyogerako ko nga tufe twatandika ebisesa. Tetwagala Pastor Yiga by the way for the starters. Oyo musajja omanyi lwaki abamawulire bamwagala nnyo. Oyo musajja ateeka kinene nnyo mu art industry n'ebirala. Kyobala tetwagala onyumye okujja ng'onyumya birungi. Nze ndaba Wayiga tewali kibi. Ekibi kyokka kye nafune Wayiga kimu. Wetwaliranga emmere entono ate nga bafumba nkoko neyinga tekumala bulungi. Gomanyi nti nalaba Yiga baalwakana mu katoogo n'omusiraamu. Yiga oyo omanyi nti Yiga yali amanyi Kurani obisoma ebyo. Yiga omusajja n'amugamba mbu alinye mu Kurani mbu agenda kufa. Yiga oyo nga simanyi nti aliba ne sitanga olwo no bantu teri nga wabaze. Kaye oli wadda. Siri wadda. Kola bukozi ssente. Nedda Kaye. Kaye oli wadda. Listen to me. Ayo olayiko okuba. Nze sikweka myaka ja. No. Ambozo otuukayo. Goyine myaka emeka? 28. Kati gwe nkusinga. Ndi mu 3 mwezi. 3 mwezi. 3 Kaye ebintu tofayo ni 8 anti tuyagala uwulira kati nze katika no abantu benkuze nabo katika nkubule Kasuku alina emyaka 3 mwezi yali muto kuggwe daba nono kati kankubule abantu amu nze passport yange emyaka isinga ejjajjaawo no mikuru ndi ngenda mu 5 gwe ngenda kweyagala nze ube Bulaaya anti mpumula bukyali ninga bayingi Dinda katono nnyo ono mwana omulaba asobola kuba yajja e Bungereza nga passport ye erimu emyaka 2 mwezi kakati asobola okutuuka omanyi lwaki bannayuganda abonaabona nnyo ku bayindi omuyindi agenda okuva India nga alina passport emulaga alina emyaka 5 bw'afuna obutuuze awummula mangu kumbe enjalu ye alina 3 mwezi kati atuuka okuwummula ku 6 nga takutuse munnayuganda ate nga yadde obuto nga alina emyaka 7 tebanamuwa pension balaba akyali muto nti alina 4 okitegedde ggwe kati bwe bakaye buzidde
twatambula bukyali ne tugimanya ezo art bane apo byotuwa bino watermelon tuwe ebimuli ebitegereka tuwe ebintu ebitegereka kantumireko ku fati ya lujja webale kikuba kintu kya Victoria University mayina kyo kijja kuluma abantu fati ya lujja yakubye kintu kya Victoria University njya kikunyumiza omwana agenda kubalo bino ambi webale nnyo bambi akaana ako kapushinga munaye kati fetwe ya Amerika Katonda namugamba walimpo omukisandifu okamukiseja abantu badumena wabulire eddobozi ngeri no neya mabwe ya bini omanyi Katonda gyatu bambi warana nga sirwananga ko sijja gamba nti nabona naye nasaba Katonda okunyamba bambi wamufuba bini olaba bini ngayo twazi bini nekyokola kyokka omanyi nti abantu bakyegombo kikola okitegera tekimenya tekikola teyina matama nedda ngeze nafumbirwa amatama wafumbirwa cyane na muzungu kinyuma n'ofumbirwa ogundi omusudani si musudani aba Nigeria basinga bawo oyina muzungu mu Poland mukwana tembere bungereza njaga mu Poland lwaki mbasagende ewaabwe kalo ato katira bayo inda kumubuza bana abana chobola bagenda tulemesa abatwagala ulya wagambye nti no muzungu kati buli mwala inali kuna agenda kweko bawo waliwo bawo yakupisanga ko wali mu motoka nedda tokola bintu ebyo bini de toli kati wenasulira ngeye bujuko ngalo bawo agambye ajanja bo muradde ya musikira muno mwana muyayo muya byayogera no mwana yakugoberako abakazi bazibu yakugoberako ne kubyogende ebweru yamugende ebweru ne kati amugamba mbu yajjanja basiyasikira aleeta obugerogero obwekikudaze nze kyovola bakakule bini wenkusanga nga omukazi akumazemu kati buuyo agamba abazungu anti wawulira okunyampa omuzungu wawulira okunyampa wanyampira tasiba kinyampa ne wawulira bawana abazungu nafumbira muzungu omuzungu wawulira okunyampa wanyampira kaku onyudde biki yoga no kati achi ekikulu mu abaganda kati yagala nkyogere ntya wama sifatu kutumiddeko wakubye ekintu kya India nze ndi kubana ba media people mwana atambudde luli yali German kati ali India oyo mutembeyi munange mutembeyi wa Bulaya katola bono ate bayireze kamba bulire na bine ebintu Bulaya okujinyumirwa si kugitembeya nachero solo kyogere kusikutambula nnyo nzo bayo posifana mugamba maize bakozi ba TV Uganda abakazi besingo kwagala gundi mbulirayo uliriza kankubulire uliriza Sofilavu uliriza nkunyonyole toleeta bintu ate togattanga gundi lumonde ku matooke nkubulidde labayo bano bogamba mbu abatambudde babeera gundi Dubai wali na South Africa gomwana omwezi ogwedde ali German luli ali nedda yalatunda ki goleta YouTube channel esinga kola Uganda ate kati YouTube channel esinga tugende ku birala tuli ku karo oli tojja mutegeera level zasuka bana Kaye togera kujagaza goyagala omuzungu oyo mugambe gwe karo bo muzungu oyo nga bucha tawula Luganda tumuyiriza Luganda maybe someone wants to say hi nedda tumugambe bitumugambe bya exigwe wono eno chapter new chapter tuba tuwana buwani tumugambe embuzi zaffe zirwa n'enkoko ngena musaba enkoko mu luzungu ekita ky'omwenge kanzu ajje muyite nyabula atuguddeko tumwetegekedde apana kiwa postinga omukadde wange ndeka nedda munange kankubuulire ne waba mukadde bye biwale biri e Uganda bibeegomba ate omukadde oyo n'omunyiga bwoti ekigoddo kase ekigoddo nga kirimu omutwalo gwa $, nyiga gwe sister
mukawefube okukendeza n'okumalawo ebikola eby'okuvoola oba okutyoboola eddembe ly'omuntu omulala olinga yeeyambisa omutimbagano. The Amara Girls Initiative bateeseteese olukuŋŋaana olugenda okubeerawo buli mwaka olwa Annual International Conference on Internet Harassment and Bullying 2024 nga lugenda kubeera wansi w'omulamu ogugamba nti cyber stalking, gender and computer ethics n'ekigendererwa eky'okuteeka ekkomo ku bikolwa bino. Olukuŋŋaana luno lugenda kubeera okuva ng'ennaku z'omwezi 11 okutuukira ddala ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'ekkumi 2024 awo ku Woodbine Banquet and Convention Hall 30 Vice Regent Boulevard, Toronto, Ontario. Osobola okuddukirira enteekateeka eno nga weefunira alibad ticket ku $350 zokka ez'e Canada. Abakiise okuva ebweru zijja kuba $450 eza Canada. Olwo ate abanjagadde okufuna emidaala n'okwolesa zijja kuba $850 sako ne $200 eri abatuuze b'e Canada. Okumanya ebisingawo tukyalireko ku mutimbagano gwaffe ogwa www.theamaragirls.org ne ku email info@theamaragirls.org oba okube ku +1 647 641 445.